Bana NRM abawangula ku miruka olunaku olwaleero lwe bakuŋŋaanidde ku magombolola gaabwe okulonda obukulembeze ku mutendera ogwo. Wano mu Kampala tutuuseeko ku gombolola y'amasekkati ga Kampala ng'eno minisita wa Kampala Minsa Kabanda ayiseewo nga tavuganyiziddwa ku kifo ky'ebyensimbi ne Salimu Uhuru meeya wa Kampala ey'amasekkati n'ayitawo nga naye tavuganyiziddwa ku kifo ky'omumyuka wa ssentebe. Itawana pozi ndowooza batidde empologoma ya Kampala ndowooza babadde bakimanyi. Uhuru kasa mwesimbako akulira buli boyiro. Nebaze abantu bonna aba Kampala Central Division abasazeewo tajatimisa jangu nga tukuvuganyiza nga si kubanyigiriza wabula banga ebigambi bina absensha jaja tigwegwe tugenda okutwala ku kiku finance bakimanyi tensawo yabwe esobola ogikwata obulungi. Wabula enkalu zinoonyezza obukongovule ku bifo ebirala era abawagizi balabiddwako nga beeyogerera amafuukuule. Abawangudde ebifo ebyenjawulo baliko bye boogedde. Abantu bange ab'omu bisenyi basuubire nti basindisa omuntu omutuufu, omuntu atagenda batunda, omuntu atagenda balyamulukwe agenda obatuusizaayo eddoboozi lyabwe. Kino kye tulimu olwaleero okulonda tukiyita strategy za NRM zegezaako okukozesa okulaba nga n'ebifo byonna gye twakola obubi tuddamu tukola obulungi mu bitundu byaffe. Oluvudde wano ne twolekera gombolola y'e Lubaga ng'eno balondedde ku ssomero lya Kabowa Church of Uganda. Wano obwedda okuyingira osooka kukakasibwa ku lukalala lw'abalonzi era bangi balekeddwa ebweru. Ebyokwerinda nabyo bibadde binywezeddwa. Wano okulonda kutandise n'ekifo kya ssentebe ng'okuvuganya kubadde wakati wa Jamil Kabugo ne Abdallah Kitatta. Okulonda kubadde kugenda mu maaso ng'abali ebweru bakuumibwa butiribiri nga n'ebigenda mu maaso balingiza biringize. Jamil Kabugo olutunudde ku layini ye atandikiddewo okuwaga ate nga ye Abdallah Kitatta amaanyi galabisenga gamuwedde olw'abantu ababadde bamusimbye mu mugongo ab'olumaggamagga. Enkambi ya Jamiru etegeezezza nti baludde nga Kitatta bamwetegekera olw'ebikolwa bye. Obuvuyo obwo bukomye leero tebugenda kuddamu kubeerawo kubanga twagala Lubaga ey'enjawulo. Mugenda kulaba Lubaga etaliimu kusika mugwa, etaliimu kuyuwa musaayi, wabula eyamba buli muntu yenna nga tetutunuulidde na bibiina byabufuzi bantu bye bavaamu. Nyina essanyu nti mpangudde ate nga gwe mpangudde abadde munene. Ekyo kiraga nti abamu ku banene tebakyasobola kukola. Ffe ng'abawagizi ba NRM tetumwagaliza kibi era ffe ekizibu kyaffe kibadde kimu kutuviira ku bifo tuwaliwo kirala naye tumwagaliza ebirungi agenda akolereko ab'ennakasajja. Abdallah Kitatta ategeezezza ng'okumuwangula bwe gubadde omupango gw'abamu ku banene mu kibiina abaludde nga bamulwanyisa. Wabeera emikono egitalabika oluusi mu bintu bye tuba tukola abamu balina ebigendererwa byabwe oluusi olinnya ku banene ku bintu by'obeera okola nga tumanyi nti ninnye ku banene ate nga oluusi ffe tubeera ku bantu nakola nti ekibiina kifunye kitya amaanyi. Wadde ng'akakasizza nga bw'agenda okusigala ng'awagira ekibiina kye ategeezezza nti amaanyi tagenda kugateekamu nga bw'abadde. Okuva nava mu kkomera saaganya ebintu bya kusika mugwa kyobula abantu badde basiba mativu bagambye abantu mwenna ti nedda ebintu by'obululu biveemu temugenda mu maaso nakayana kubanga ffena tuli be NRM. Wabula okulonda nga kunaatera okukomekkerezebwa wabweru wabaluseewo okulwanagana mu bawagizi b'enjuuyi zombi ekiwaliriza poliisi okukuba amasasi mu bbanga. Wano abamu balabiddwako nga batonnya musaayi. Poliisi eriko beekutte mu kavuvuŋŋano kano. Amyuka alasisi w'e Lubaga Henry Kitambula ategeezezza nga bwe bakoze buli kisoboka okulaba ng'embeera ekkakkanyizibwa. Njagala kwebaza ab'ebyokwerinda nti tusobodde okukola omulimu guno okulaba ng'okulonda kugenda mu maaso bulungi. Wabaddewo enkambi ezibadde zireese eggaali nga we mukimanyi bulijjo
naye poliisi esobodde okukwatako abamu ate era n'okufuba okulaba nga abadde baagala okukola effujjo ye akulira okulonda mu kibiina ki NRM Tanga Odoi atubuulidde okulonda nga bwe kutambudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Gotten very bad reports. Elections started in all parts of Uganda. The only disruptions so far are in Kakumiro. We also had a bit of altercation in Makindye involving Mr. Yasin Omar and the competitors. There's a claim that Mr. Yasin Omar expressed interest in 3 positions. But it's a learning experience. And I only call upon NRMs, especially the registrars who handle the election. Partly they have been the problem to us. Then the politicians who have camps. Kati ku Lwokusatu lwa Sabbiiti ejja banna NRM bwe bagenda okulonda obukulembeze bwabwe ku disitulikiti. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.